Bannansi ba Rwanda banasatu mu abana be bamu ku bantu 42 abali mu Kalantiini evuma nga bajjiddwako ne sample nezitwalibwa okwekebejjebwa okumanya ebibayimiridde. Dr. Beka Kanyike atwala ebyobulamu evuma bitegeezezza abakakiiko akalwanyisa COVID-19 mu kitundu abadde batudde okuteesa ku nsonga ez'enjawulo nga muno bategereza nti bano okuyingira eggwanga bayitidde ku nnyanja Nalubaale. Kuma balina corresponders ddala okuva Kenya era maato gayingira kati nga bwe twafunye 34 bavudde Kalangala Abanarwanda abasinga. Alaze obweraliikirivu obutaba na bikozesebwa omuli ebyebikibwa ebikozesebwa abakyala nga bali mu nsonga n'amafuta agakozesebwa kunna abantu bano ku myalo egy'enjawulo gye babeera bagobye. Abatukuba omulanga biso ebyo ekyasobola okutwongerayoko amafuta netwongerayoko amafuta. Agambye nti babadde bakozesa ebimu ku bibiina ku ssomero lya Vuma College okwawuliramu abantu kyokka ng'amasomero baganaggulawo bajja kubeera nga tebalina we babazza. Kubanga ebivumanga bw'omanyi n'ebizimbe byennyini ebiri permanent structures tebiriyo. Kati nandisabye the short term esobola okukolebwawo minisitule ebeesobola etuweeyo tenti eyo ekulenga isolation. Mu lukiiko luno RDC w'Evuma Agnes Nabiri alagidde akulira abakozi ba gavumenti Joseph Kisubi okunoonya ensimbi akole kabanga lya police service ekiwagiddwa omubaka wa paalamenti ow'ekitundu Robert Migadde Ndugwa ng'onaasabye disitulikiti okukwata ku nsimbi zibazizaayo eggula ebyetaagisa. I would request CAO that you service the police vehicle. Ezo ensimbi basobola okuzikozesa kuba yetunoonya kirwandiyagadde kuyamba muna Uganda yawaki omusolo tubanga tuzizaayo teni abantu bayambibwe. N'ab'ebyokwerinda ekisolo baliko abantu bataano be bakutte nga bayingira eggwanga mu bumenyi bw'amateeka. Bano babadde nga baguvudde mugano okusala ensalo ne bayingira n'okufuluma eggwanga okugenda e Congo nga basuubula walagi. Lieutenant Chief Lasimwe nga eddiso w'ekisolo ategeezezza nti abataano bakwatiddwa oluvannyuma lw'okuteeka road block ku lutindo lwa Kakuo ng'eno erinaanye Congo ne bakwatibwa Lubona nga bayingiza walagi okuva e Congo. In the operation they managed to arrest these jerrycans and these borders with these jerrycans from Busanza and they were brought here. Avumiridde ekikola ky'abantu bano kyayise ekyokulya mu nsi y'aboolukwe n'okujemera ebiragiro bya President mu kulwanyisa okusaasaanya coronavirus. The soldier who arrested them is going to police to record a statement and the police will do their job and will take the law to take its course. Kyokka abakwate beeganye ebyogerwa nti babadde bava Congo we bategeeza nti walagi gwe babadde batambuza bamufumbidde Busanza. Bawagiddwa ssente wa €5 ow'ekitundu ng'onaakasiza nti abakwate baludde nga bafumba walagi e Busanza. N'abantu niyo nyinjiza y'omuntu w'Umusanza nta kintu kyabona makasente kutwahinze bikaje mu bwinshi no kutwaza bikaje mu bwinshi mubyona abantu nabo bane makasente bane kubabaho. Henry Subuga ne Kate atuzalire bakusakidde Green Bukedde TV.